Ebyenfuna by'eggwanga lino byetoololera nnyo ku by'obusuubuzi ebitonotono, kino nga kiyamba gavumenti mu kukungaanya emisolo egiwera. Abantu abasinga obungi mu kiseera kino bali waka, naddala abo abakola emirimu abakulu gye bagamba nti tegyetaagisa nnyo mu kiseera kino. Embeera eno yakumala ennaku 14. Abakugu mu byenfuna batubuulidde embeera eno eya ssabbiiti 2 kyetegeeza eri ebyenfuna by'eggwanga. Economy eyimiriddewo nnyo ku consumption okusinga ku investment. So kasita wabeerawo embeera ekosa abantu okufulumya ensimbi, kiba kitegeeza nti buli muntu yenna kigenda muyisa bubi era obwavu bujja kweyongera mu bantu. Eno embeera eriwo yatandika kutukosa nga China egaddewo. Ekyokubiri nti n'amakolero agasinga wadde wano gakola ebintu era tubikola nga biri made in Uganda, naye ate raw materials ebintu bibeetaaga okukola ebintu ebyo ebisinga nabyo biva bweru, naddala China. Kitegeeza nti ne banka nazo tezigenda kubeera ne ssente. Kitegeeza tezijja kubanga zisobola okuwola. Kati ogamba nti omuntu ajja kugenda mu banka kino nga kiweddewo yeewole ssente, kijja kubeera kizibu nnyo. Kubanga banks are going to make losses. Buggalawo ebifo nga hotel n'oggalawo ebifo abantu webaliira emmere. Local government nazo oba oziggyemu nga tezikyayingiza kuba zifuna ku kasente mu ebyo ebifo. Buli muntu asula mu looja alina ssente zasasula, then n'abakozi. Kati ekintu ekyo kiyinza okuleetera ebyenfuna okuyimirira ddala then kireeta ate obuzibu obulala. Gavumenti yalangiridde kafyu etandika olwaleero okuva ku ssaawa 1 ey'ekiro okutuuka ku 11 ez'okumakya. Kisuubirwa nti ebyokwerinda bijja kuba gguluggulu, wabula abakugu bagamba nti kino nakyo kirina ebizibu byakyo. Okutandika olwaleero okiwa ennaku 8, ojja kulaba nti ababbi bajja kweyongera, abasula enjala bajja kweyongera. Ekyo ekizibu kye tulina ne gavumenti eyo yennyini ngisaasidde kuba ffe tubadde tuspendinga mu ggwanga muno nga tulinga tetumanyi nti enkya nawe lugenda kukola ki kubeerawo. Ewaawo gavumenti egamba nti egenda kugabira abantu emmere, wabula tekinnaba kutegeerekeka kino engeri gye kigenda okukolebwa. Abakugu bagamba nti kino kizibu nnyo okutuukiriza era ne bawana amagezi ku ngeri eggwanga gye lisobola okuva mu nnyanga y'ekirwadde kino ekya COVID-19 ekitaataganyizza ennyo ebyenfuna mu mawanga gonna. Basooke bagende infrastructure development, power, tetwetaaga masannyalaze kati. Roads, what we have is enough for now. Elections, we don't need an election for this time. Kwata sente ezo zonna zitereka mu economy. Embeera eno tugiyigiremu ebintu bingi nnyo. Kuba ffenna tubeera ku nguudo okwo nga tuli mu traffic jam, lwala emmotoka nga 4-5 nene nnyo, Land Cruiser, zi Prado, zaani nga zirina obutaala, zirina obugombe, ne zibayitako ne zigenda. Mu kulowooza okwange mba ndowooza nti abo be bantu abasinga okuba ab'omugaso mu nsi eno era ndowooza gye bagenda kirabika bagenda kutaasa bulamu. Naye kati embeera gye tulimu tukizudde nti abantu abo bonna babeera nabo si ba mugaso nnyo nga bwe tubadde tukirowoozaamu. Ndowooza nti tulabire ku kintu ekyo, tuddeyo kutandikwa, tuddeyo ku mmeeza tugambe nti abantu, bitongole, minisita, mukozi wa gavumenti alina mmotoka mmeka era atambula n'emmotoka mmeka. Ngo taddeko kabangali n'ab'emmundu abamugoberera n'ezimusooka mu maaso n'ezimuddako emabega. Inventory kaga tuyina emmere yenkanawa eri luddawa. Tulina okuba nga tukimanyi kuba tetumanyi kigenda kutwala bbanga kikubanga tetunalowooza nnyo ku byanfuna. Tulina okulowooza abantu banaalya ki, abantu okulya emmere erina obbatuukako. Tulina okumanya olina emmere yenkanawa egenda kutambula etya.